Atematuye omukulu Bobi Wine ayongedde kunga BanaUganda mu ggwanga eri America beyongere okuteeka embeera naddala ku mukulembeze Joe Biden oluvannyuma ate olw'okusisinkana ba dictators omwabadde General Yoweri Museveni kw'otadde ne munne Paul Kagame. Pro-Gen Media tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga bulijjo nagamba ekintu kimu video osooka n'ogilikinga ate mwatu bw'oba omaze olwo ate gwe omupya n'osubscribinga ne notification bell obutosobwa mawulire gaffe ge tuteekayo buli luvannyuma lwa ssaawa emu oba eddakiika nga 43 era negamba nti Jordan Carter abali e Dubai abali e Saudi Arabia abali e Uganda abali yonna gye musinziira tubagamba muli big nnyo okubanga ate ku mukutu kwe muli era nga tubasaba ekintu kimu mwebale kubanga ate mwekumiraku Pro-Gen Media era nga essaawa zino obutakulwisa ate mwatu amawulire ge tukuleetedde g'omukulu ye Bobi Wine eyavudeyo n'agamba BanaUganda nti temuzikiza ddoboozi naddala eddoboozi eryo lye mulina essaawa zino nga bagezaako okwekalakaasa mu kibuga Washington nga balagali bumativu bwabwe ku bakulu naddala okuvaayo okuyita abakulu bano ba dictators mu African Summit era mu mbeera eyo ye abakunze basigale nga baprotestinga yadde nga omukulu Joe Biden ate yasinkanye tibwabulwa era n'asinkana n'omukulu Paul Kagame. So ensonga bwe zityo bwe zikyali ye yabagambye eddoboozi lyammwe ensi yonna eriwulira era temuggwaamu maanyi musigale nga ate mwattu ekintu mukitambuliza ddala lujja kukya lumu ate mwattu tubeere ne results eza ddala kubanga toyinza ate kudayininga n'abasajja batulugunya abantu mu nsi zaabwe nolowooza nti gwe oyinza okubeera omukulembeze omutuufu naddala mu nsi nga America. Ensi yonna eba ekulaba naye nga ku Pro-Gen Media tugamba ekintu kimu likinga commentinga era osubscribinge.